أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبتي وأبتلابا إرابة ولدزا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبالي باب وانغازي n'abayisa mu zi covid zonna okutuuka olwaleero ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa dhulhajji, kitegeeza omwaka gw'obusiraamu gugenda kuggwako. emyaka gy'obusiraamu bwe gityo bwe gitambula 1443 1444 tuguwunzika, tuba tuguwunzika tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. osaleera kabbiri muharram bw'anaaba ayingidde gwe mwaka gwaffe okuba nti gutandika ogwa 1445. tuzze tutambula nammwe n'abapyanga batwegattako mu darusu yaffe eno. tubeebaza byansusa abagoberera ne mulayikinga ne mutukooneramu. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukooneramu kitegeeza ki nti bwe nawuliriza omusomo waliwo ensonga eyankutteko, mbadde nsaba kuyambibwa, ekyo kikulu. ne bw'oli awuliriza ng'alaba bimukwatako n'atafaayo era n'aleka, naye mbeebaza okubeera nti alhamdulillahi rabbil alamin muwaayo ebiseera ne muwuliriza. ffe baani be mwaliwuliriza ejja kusiŋŋana nti buli sheekha ayina engeri gy'agenda abakwatako okulaba nga omulamwa gwaffe ffenna abalinnyisa imaani, basomesa hadithi n'ebirala, kulaba nti otereza obusiraamu bwo otuuke mu maaso ga Allah ng'olina obusiraamu bwa nnamaddala. abantu obusiraamu bubafiirako mu kwejjanjabisa. lwaki? sheetaani yamanya nti bwekutaayiza mu bintu bisatu n'ekutegeera ekitulo ekyokuna oba owedde. ekutaayiza ku dduniya, wano weerina okukutaayiriza. ekutaayiza ku nsonga esooka kweza esatu, ekisookera ddala ala ddiini, ku ddiini. ibiliisi erwanyisa kibayita eddiini. Allahu akbaru. naddala ku ntandikwa y'omwana nga tutandika omumusomesa luba lutalo, omwana agende mu ssomero tahfiidhi akwate Qur'ani. bonna banaabeera ba imaamu. noonya bonoozaala, noonya talo ziri awo. era wange gwosazeewo abeere ng'asoma eddiini. makulu abantu balaba eddiini tisabaden, kintu kikyamu, ekintu ekiri awo ekiteetaagisa kubeera mu buli famire. abantu balwanyisa eddiini okugijja mu maka efulume. omuntu okuwuliriza Qur'ani ng'ogitaddeko, abantu baagala kuteekako bintu birala, baagala kuteekako musiki, baagala kuteekako TV soto. si kibi, naye eddiini twaligiwadde obudde. lwaki? gye tugenda naye nkya. ategedde nsonga eyokubiri, ibilisi gyetaayiza naye abaana adamu almaal, ekuba sente, bizinesi n'egyera n'egiteeka ku ttaka. olwo omuntu n'asuubira okugenda okukuba ensaasi sente zirabike. sente bwe ziba zeekubimanye nti wakitibwa Allah yabyogerako mu Qur'an surat al-Bakara, walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljuu. nja kuleeta okutya ng'okubaddewo mu covid, ng'omuntu omukwata mu ngalo lutalo. sunna y'okukwata mu ngalo tuyiwa amazambi nga tekyali. waljuu, Allah n'aleeta enjala. laba ekiri mu mambuka. ate nawulidde nti emmere gye baatutte emmotoka emu abayaaye baagibbye. nolaba ebiri eyo nga naye katemba. subhanallah, oba tuli mu nsi ki? abasajja abaffe enjala oyinza otya babbako loole y'emmotoka, loole y'emmere. ibilisi ekwata mu maali. buli lwekwata mu maali, mwanadamu agenda kusamira, addukira mu bapasita. abo bonna baganda baffe abaddukidde mu bapasita kakande, pasitaani. riziki byanfuna ibilisi ebikubi. yagala onooterera ku Allaho ebyensimbi nga sente wajja nazo ogenda nammeka. nywelera ku Allah, nywelera ku Allah. ensimbi ibilisi nebe zikubi Allah jazizza through treatment ng'oyise mu kwejjanjabisa kw'obusiraamu. kale bwekuba sente ng'olaba omuwalimu omutuufu asobola okuba nga akujjanjaba, ogenda okuba nga bakusomera aya 2-3 nga evaayo ngega nti ffe baatusindika butasigaza yadde 10 ng'ojjanjaba. treatment weeri. Wahida Abdussalam Bale ebitabo yabituwa n'abikuba n'abifulumya. mwejjanjabe mu nzijanjabe y'obusiraamu temugatta ku Allah n'ekintu ekirala. okategedde ako kati bwe mala okukuba mu maali yagala kulaba tawhidi waali atya, nereeta olukuba olwokuna nekukka ku mubiri.
nekukka ku mubiri maanyi g'ekisajja abanadamu ne balyoka banywala kala mukama n'ayamba sikokoliro okwo genda okukakkana ng'era biganyi kiki ibirisu yekutte ku waya nejjako amasannyalaze okategeddaako netandika okutambula abalala bakubisa mitima abalala alusaazi owa alusaazi ekyewunyisa mu ramadaani asiiba sheetaani eba evuddewo kuba ziba ku njegere ramadaani oluggwako allah n'azita alusa ne zitandika okategeddaako kati bevaawo nelyoka ekuba olukuba nga edda ku mwana nemanya nti bwenkukwatira ku mwana ojja kgenda mu ssabu netandika omugengewaza n'ayiika ebirusu nabeera bwati genda okukakana ngaomulwadde tawhidi ayise obujjanjabi obusiraamu we buli ku buli ndwadde lwaki ogenda mu ssabu lwaki ogenda mu bapasita tya allahu jalla waala ogenda mumusinkana agende nti abasajja ba ahmada tewabalabako ku social media lwaki tewabeebuuzaako endwadde bweti bebezze tugijjanjaba tutya nze nabagamba nti baganda baffe abasomye obwa dokita oba okkuba empiso alhamdulillah batujjanjaba malaria typhoid n'endwadde endala ne bwe zituuka ku ndwadde zino zibagaa nti betukebedde omusaayi tetulina kyetulaba ng'ate omulwadde awulira ebbugumu afa bali badde bamusiibula gamuga agenda kuwa rukuya genda wali rukuya entuufu bakujjanjabe gano mayembe ne basigala balemeddeko infection sente ne bazirya genda okukakana ngaomulwadde ekirwadde kikula era bangi babakutukira mu ngalo ng'emisaayi giweddemu shitaani edda ku mubiri nedda ne ku mwana ye feezi ey'okusatu nabbi n'atuwa eddagala sallallahu alaihi wasallam mwekwate ku wuzu kikulu nnyo ekyokubiri mwekwate ku dua ya allah gwe watonda ibirisu tuwa obuweerero tuwa amakuba agagidduka ekyokubiri sallallahu alaihi wasallam kyatuwa ekyokusatu al adhikari subhanallah walhamdulillah ng'olwo ibirisu edduka teyagala muntu aleeta azikari allah natugamba ala bidhikirillahi tatma'innul qulub abange mukwogera ku allah emitima gitebenkera olwalira abaddu emitima gibali mubire ebyenfuna allah yabikyankalanyizza ayagala kulaba baluwa bamutendereza muddu gwampuliriza ng'oli mu dduuka lyo bakasitoma tebalabika mwezi guguno gugenda kuwunzika renti bamwetaaga ow'edduuka n'owa sitowa allah akwagalamu kutendereza bw'onoomutendereza omutima gugenda kutereera ebintu obirabe nga allah bwabitegese omutegeze nti mukama wange embeera ekalubi teri agenda gitereza okujjako ggwe adhikari ibirisu awo wekuyise mitima gibali mubire kati abamasabo babaniriza bapasita babaniriza lwaki buli situation lwekyuka ngeri abanadamu badduka ku allah bagenze mu masabo bagenze mu bapasita allah yalina enteekateeka ekwatagana ne riziki yagamba atya wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum tetugissa kujjako nga ya kigero guno omwezi allah yasazeewo okukwatamu ate waliwo wagenda okuteera nteekateeka ye yonna tuleta adhikari istigifaaru twongere omumusaba allah ajja kusumulula embeera ibirisu bemanya nti okutte uzu adhikari ozeekutteko nedduwa nereeta ekituula bakiyita gafula bugayaavu noga nti awo nabitegedde kamukuba ekituula nekwambaza ekituula ky'obugayaavu waleese ku adhikari ku makya nonyenya omutwe wasalidde ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nonyenya omutwe waleese ku istigifaaru nonyenya omutwe qur'ani wagisomyeko nonyenya omutwe ibirisu ngega nti nkulina abange temwerabira temutujja ku mulamwa tuli ku miteeko gyaffe egikwatagana n'amalugu eri tubadde tuleese kakuwozaako ku bwongo naam emiteeko gyaffe egy'amalugu abazze bagigoberera twatunulira eddogo ly'okwawukana ne tutunulira eddogo ly'okwagala ne tutunulira ery'obwavu bantu basetinga badde mu bwavu ne tutunulira eddogo ly'obulwadde ndowooza we twali tugenda oba we twakoona awo wennyini we twagala okuggumiza kuba twakoonako katono eddogo ly'obulwadde gyeriri ye muntu bayinza omuloga pressure ne bamuloga alusaazi baziroga jamaani sheetaani neetula nereeta omuliro nereeta ne mubaamu n'embiro muntu natuuka n'okuddukana omusaayi ramadaani bwetuuka alusa ne zibula n'asiiba kaweweevu ku yidi ne baba butoola amalogo gyegali nga gakwatagana naki n'endwadde ezituluma olinaabanga omutwe gwa alhamdulillah bulwadde bwe bwa mutwe ono nabeera nga alhamdulillah musujja naye nga lwagenda omukebera musikaani tebalaba musujja bagenda omukebera okulaba ki ekimuluma tebalina kyebalaba ezo endwadde abanadamu zibaluma era bangi bali mu malwaliro naye nga endwadde zibaluma mayembe mandwa ze zibaliko kategereka idhan sihirul marad baliyita eddogo ery'obulwadde ng'obulwadde buno buluma mubiri bawulama babyogerako
nga Wahida Abdusalam Bali beera nnyonnyola wano yatuwaako ne Elaaji yatugamba nti singa olaba omulwaddewo bambi ng'omusujja tegumuvaako buli kaseera gumugwira ate waliwo ogugwo olw'eggulo nga gwo sunna yago ya lwaggulo anti sheetaani zizuukuka kawungeezi n'atandika okutintima genda omupima bamugyeko omusaayi tebalina kye balaba si malaria si typhoid omusawo agenda okulaba nga sente zigenda naga nti olimu infection n'asooka azikuba ku mutwe ezo ate era n'ofubutukayo nakubbira ate ne gukuddamu n'ogaa nti bweddagala terikyakola biringa bano abalina ebiku aleeta eddagala n'afuuyira naga eddagala teryasse ebikumu ebiri bikyatuluma n'aleeta ekika ekikambwe n'afuuyira ne bajula nakusula bweru ebiku ne biddamu ne bidda naga nti kati amagezi gensalidde ebiku kanfumba amazzi ne bagateekerewo omuliro ne gatokota n'aleeta nga gakyalimu n'olutokota n'ayiira ebiku ebimugaa nti oyiye tukulinze oteeke oluba wansi oteeka oluba wansi ne gatandika omukuba empiso naga naye ebiku bino bifaaki bambi ng'alowooza biku kumbe ebiku bibaamu emmandwa gye bayita ndawula abaganda basamira mu mmandwa zaabwe mulimu emmandwa gye bayita ndawula ng'anaalumba abantu b'abanja abakiri kuba tebabinnyonnyola ayita mu biku era bw'onnyonnyola omuntu nti ebiku binnuma yaga nti ndawula abanja olabika tewatereeza bibye ddayo mu busamize mutereeze ebyammwe bantu bawulira nti tugenda kutereeza byaffe kitegeeza nti ndawula abalumbira mu biku okategedde ate era mulimu lwalumbira mu nvunza yakama musaayi gw'abantu ayita mu nvunza n'aleeta ebipempe kuno muntu najja kuno envunza nga bipempe zirya ku lususu tezikyale wansi wa bigere yadde mu bigere bw'ozirabanga ezo ng'omanya mmandwa waliwo ebitundu ebimu bye baalaganga abantu ng'envunza zibaluma bagaba bannaye baddokita batuuseyo bibalemedde bibasobedde ezo zaali mmandwa twala lukuya n'ozikuba n'oziteeka ku ttaka kati alina ebikunga bimulemeddeko lwaki tonnawana akabaani ka UN nono akabaani ka UN oteeke mu nnyumba ojja kulabanga emmese tokyazirabako ezo ezikutunulira ne ziseka si mmese shayatin olabe ebiku ng'onyokeza bunyokeza akabaani ng'ebiku tokyabiraba saba Allah subhanahu wa ta'ala abawo okubitegeera idhan butudda ku system yaffe ey'endwadde sihirul marad eddogo erirwaza omubiri mulimu gwe baloga amaaso nakibagambako nti yazaalibwa alaba time neetuukanga amaaso tegakyalaba abo mwebali oyo asobola okujjanjaba naawona kuba sheitaani ze zijja ne ziteekako akabubi naaba nga takyalaba mulimu yazaalibwa nga awulira buli kiyungo genda okulaba nga takyawulira mulimu yazaalibwa nga ategera ogenda okulaba nga atandika okuwungawunga ze bayita sihirul marad eddogo erirwaza nga baga nti munnaffe obwongo twagala namujja mu ssomero gwe buli taamu yasemba mugezeeko mujjanjabeko mu sisitimu ey'obusiraamu mujja kulaba nga adda engulu ng'amalogo gavaawo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama likulli daai dawa buli ndwadde eba n'eddagala alimahu man alimahu Allah alimanyisa abo baasobodde oddimanyisa abatono wa jahilahu man jahilahu era bangi tebasobola kubanga balimanya kati mukadde waffe Sheikh Nuh Uthman Allah amusaasire amwongere ilmu yaleeta kustul hindi waali eddagala erijjanjaba endwadde ez'omunda akati akayindi kasangibwa mu buyindi nabbi sallallahu alaihi wasallam yakasomesaako endwadde 7 mulyettanire kustul hindi weeriri olikozesa otya okola otya then obudde buba buwanvu osobola okuba ku 0702632289 sihirul marad eddogo erirwaza omubiri guno gulwazibwa muntu naawulira munda nga mabwa mu lubuto muntu naawulira nga ennyingo zimukutuka mu joint takyawulira mu maanyi muntu naawulira nga afuuse luyongo mu kisaawe eyo na sihirul marad lwaki sheitaani etambula mu musaayi gwaffe majiri ddami nga bulaba omusaayi bwe gukola ki bwe gutambula awo kama kala sallallahu alaihi wasallama ng'omubaka bwe yabinnyonnyola omugezi alina kukola ati omugezi alina kudduka amanye sallallahu alaihi wasallama yatuwa eddagala malagala weegali number 1 tasjilu sharita oyinza okutwala ku bana abaganda baffe abalikodinga ne bakutera ku memory الفاتحة وآية الكرسي وسورة الدخان وسورة الجن وكسوار سورة المعوذات وسورة كتك كل هو الله فلكن الناس نيزو زمني وقلو
naam oziwuliriza emirundi 3 buli lunaku, mirundi 3 kumakya wakati n'akawungeezi, kumakya wakati n'akawungeezi. Eyo nno nsonga nkulu. Bino ebiseera ebisinga obungi mba mbisomesa abaana Adamu eri bannanga abandaba obubi, era ne bankubira akasimu baga nti biki byokola, biki byokola. Mbu mbabuusa bwe mba mbalagiridde eddagala. Lwaki baganda bwe toyagala bamanye eddagala? Islamu azukke Qur'ani agimanyi, agyesomere wali yejjanjabe, ekintu kyalifulumiza emitwalo 4 abere nga savinze obudde n'ensimbi. Naam, era tufunamu empeera bwe tubanga tubannyonnyodde bino ne mubikolerako ne mutereera. Nankubadde nga omuntu bwe bamugamba nti eddagala lya kasikonda lye lino mboli bw'aliragirira abazizza omusango munene. Riziki buli omu ayina eyiye, oyina eyiyo nina eyange, ate teweta makoona. Nze okulagirira eddagala tekitegeeza ti abadde agenda okugjewa nga abatakyaze. Nedda, nedda, buli omu aba ne riziki ye. Ate awo nfunamu empeera ku kino kyendiko. Muzimu kuze tulaba mu sihirul maradi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa okubeera nti twesomereko mu ayati shifa wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma lil mu'minin. Gisomere mu mazzi emirundi 7. Eyo aya bagiyita ezimu ku aya Allah ziyassaamu eddagala. Tomanya mu kugisomako ekikolo ky'eddagala erikuluma eddogo eryo mwandibanga Allah mwe yasse ekikolo mu eyo aya. Naam, gisome emirundi 7, gisomera mu mazzi onyweko onaabeko ennaku mmeka? Naku 3 bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Osomedde wega nti bismillahir ruqiq wallahu yashfik min kulli da'i yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfik. Ezedduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam Jibril yazimusomeranga alwadde. Osomeremu, naam, wesomereko Allahumma rabban nas idhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa'u illa shifaa'uka shifaa'an la yugadiru sakaman. Mutwe gwe gukuluma kwatawo soma Allahumma rabban nas idhibil ba's ishfi anta ash-shafi la shifaa'u illa shifaa'an la yugadiru sakaman wala alaman. Dingana kuba byenkuwa biri ku source omubaka bye yasomesa sallallahu alaihi wasallam ng'abijjawani wa Allah tabaraka wa ta'ala. Wayastamiru ala hadha at-ta'limat. Genda n'enzijanjabe okumala ennaku 40 tulabe treatment ogiriko. Ibilisi bwe batekasukidde ekitula kya gafula eky'obugayaavu obiveeko gaa nti sirabawo nanjawulo. Mu sihirul marad eddogo ery'obulwadde omuntu basobola omuloga nga ye buli lwatuuka ku dduuka alina kusumagira. Kuba mu shetaani zino ezirumba abaana Adamu mulimu gye bayita kasumagizi, nga yo bagisalira saddaaka ne bagisindika nga balaamirizaako erinnya lyo nti buli lwatuuka ku mulimu mukuba otulo lwolutuuka haji oba yabaaki munnaye buli lwatuuka ku mulimu ng'omutwe gumuzitowa nga yeebaka haji onootuguza nga ddawo baga nti sajja watogenda okulaba wiiki namba takola buli lwajja tulo bamuzuukusa agenda ku sola. Time yesola bwetuuka nga zimuta agenda okusaala avaayo ng'ali shapa oluyingira edduuka tulo. Ebibanji mbiraba naye ne mulowooza nti oba omubiri gwange ennaku zino gwabaaki oba nkaddiye. Teri akaddiwa na kusumagira tuleke. Shetaani bagisindika nga muwakkilu bidhalika, bagitadde ku system ya kusumagiza. Okategeddaako era bwe basumagira ku mirimu. Allahu akbar. Ndio se nenkajjukira mwannyinaze yanyumiriza baali batunda mulamu wange in fact baali batunda byakulya naye nga babiyingizaawo mu biseera byabaga nti oba bakayita kaawamu abantu abawulu we balya ebyokulya ebyo ebyakawungeezi nga balina omukyala batunda naye amayuuni nga naye atunda mayuuni. Allahu akbar. Ndio se nenkajjukira barakallahu fiikum. Tonninnyira mukange. Naye omukyala yanyumiriza nti baatuukanga ne baleeta amayuuni bapaba, naye omukyala n'aleeta nga ye aleeta kisawo bo nga baleeta haafu. Naye wekisawo ng'atandika okutunda bwasusa bw'atunda bano lwawummuzanga ekitundu ky'amayuuni ne beebaka nga bakasitoma babayitako n'okubayimiriramu awo ku mudaala gwabwe naye nga baga tuwaatire wamma bano baveeko bali mu tulo twabwe. Ng'omukyala akola ne zimala okuwera essaawa 6 nannyuka
banne balyoka bazuukuka. Laba endogo eri smart eri nannyini ddogo ebeemukolera. Allahu akbar. Amayuni ne gaddiba ssaawa 6 abagenda okugalaba bali mu tulo beebasi. Abantu banyuse dda ssaawa 6 nga baneddogolo libata. Ibannango budda twebase bakasitoma bagenze dda ssaawa Allahu akbar 6 katugenda kuguzaani. Ne batunda yawo 2 3 abawulu abadde bakereye kufuna transport abazzaayo ne baddayo ne bagabugumya. Enkya ne bagazza mukyala n'atunda ekisawo nga bano bali mu tulo. Enkomerero baalemerera omudaala. Yagane munnaffe ekisawo kya munnammwe akola atunda kisawo kiramba naye mu buli lwatuuka mwebaka lwaki kiki mumwabaki tumugula kuwona naye nga mmwe mwebasolo kasitoma abanyumiza yali kasitoma waabwe yabanyumiza nti tubasanga mwebasi oba temwebaka misana oba temwebaka kiro mu olujjaano olumala okuwummuza ne muteeka amayuni aganyirira ebweru ne babazuukusanga buli omu bamuzuukusaddawo. Sihirul marad eryo eddogo abanadamu balikola bannabizinensi okunafuya bannaabwe. Balikola batya? Kibi nnyo okuyiga eddogo, kibi nnyo. Wabula manya nti bw'olaba munno ng'aliko akabonero k'okusumagira ng'atuuse mu bizinensi n'abasipesho babikola. Nnyinza okwogerera mu b'emmere nga gwoloza bammere. Abasipesho batera okuba nti omusana bwe gwaka badda mu sipesho zaabwe ne baseesa endabirwamu ne zikka ne baggula amadirisa ne baggula enzigi empewo eyingire ne beebakamukko. Naye tekuba kwebaka oli abeera ku stage ng'ali ku steeringi bw'ali ku ssimu ye banne n'abakuba eddogo ly'okwebaka nebeebaka bakasitoma abajja yatikka n'avuga n'akomawo nga bano bakyebase n'akwata kasitoma omulala n'avuga n'akomawo nga bano bakyebase. Obudde bumala okuba nga bugenze akoze ssente ezize kasita nnyuka nga bano eddogo libata yabasibiraawo basibiddaawo nja kumalanga kunnyuka balyoke bakole hakadha. Eyo ensi bwetyo bwefaanana. Allahu akbar walillahi alhamdu. Gwe nno munnange eyakafuna ofiisi nkusaasidde weekwata ennyo ku adhikaari weekwata ennyo ku mazzi ga rukuya galeme kuva mu ofiisi yo kuba ebigenda okuddako oyinza obutamanya. Abo bakuleetera engalo nga basiniikiriza basekereza wallahi si balungi. Si bonna mulimu ababi nga kungulu kuno akusekera naye nga mu mutima alina kyaleese. Alinda oveewo ayerewo ofiisi yo mbwakuyeza ettaka atwalewo omushiriku bakuloge. Ekigenderwa ki? Buli onojjanga mu ofiisi obeere mu kwebaka. Bakama ab'enkomerero omulimu bagusazeemu byebigendererwa. Buli ali waali ng'olina omulimu gw'okola olina banno b'okulembedde manya nti abantu abo si balungi, si balungi. Saawa yonna bakutega emitego gy'eddogo ogigwemu. Sihirul maradu eddogo erijja ku mubiri. Oluusi tulirira mu bya mmere mu pate abanadamu zola bakola najjayisaawo. Oluusi mu byokunywa mu butunda butunywera ku mirimu. Wegendereza ebyokulya wegendereza ebyokunywa ani akukwatira mu katunda. Gwe buli atambuza yakuwa. Tomanyi nti naabo abatambuza bennyini abatambuza obutunda nabo kamba kuweeko. Buli abatambuza obutunda abo si balungi. Kamba kuba emisumaali misanattu kumanya si balungi. Bagenda ku basawo baabwe nagani njagala kutunda ebidomola 2 njagala kutunda ebidomola 2 nti kano gye kali sitaani tekola okujjako nga ebintu byayo otaddemu ennajisi. Kati abadde abunywa buli jagamba wabunywedde ebbanga ddene nkubuusa bubuusa. Mwana muwala oyo gwolaba atunda ebidomola 2 omusawo wamugamba teekamu ku musulo n'ennajisi katono kole mix. Ojja kulaba otyo era gono kulanga abakuba mpe chupa 2 mpeemu musana gwaka mpeemu mpa 2. Shetani ekolera nnyo mu bintu ebirimu ennajisi. Oba lwaki? Ndoza ensonga lwaki gyewangaalira mu kaabuyonjo kati ekolera nnyawo. Genda okulanga omwana muwala akola obutunda oluba buleeta tawummuza genda okuwummuza bwati nga buweddewo. Si bonna naye mulimu wegendereza ani akukwatira mu katunda. I warn you. Okwewala sihirul maradu ennajisi eno buli lwogiteeka mu mubiri ebirwadde tebiva mu mubiri kubanga bukyafu tufuluma bufulume. Kati ate gwe n'okwata omusulo n'oguzza munda n'okwata empitambi n'ogizza mu mubiri gwo ekiddako bye ebirwadde byolaba abantu balwala embuto ezitawona. Buli kaseera olubuto lukyankalana lubuto najisi gy'onywa mu butunda
mwegendeze ebyokulya byammwe n'ebyokunywa nze mbabuusa bubuusa mumanya kimulimpa saba Allah subhanahu wa ta'ala yabansiima kuba eriyo abandaba obubi baga akasajja kagenda kabikkula ebyama byaffe. Sihirul marad efunika mu byokunywa nefunika mu byokulya. Hadha huwa agendo jibuka byesambe oluusi bakwata atharuka andaweyayo envirizo enjala ebyo nabibalaga mu topiki zaffe ezasooka abantu mwe batulogera. Naye obulwadde bwe bujja ku mubiri ngeno kulaba ng'endwadde y'omuntu efuuse yalukonvuba ejjanjabwa teri ndwadde etajjanjabwa kabeere kansa. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama habati sauda endwadde ezamulema bukadde na kufa. Yamanya nti kansa ajja kubaayo yali badde agamba ne kansa awona bi'auni llahi tabaraka wa taala ng'okozesa habati sauda. Ndete zamzam lima shuriba lahu zamzam endwadde kw'omunywera Allah kwa ngenniye ennungi Allah akuwonya. Ndete ki Allahu akbar walillahi alhamdu. Musulo gwa ngamiya oba mata ga ngamiya nkumenyere ki ate awo tujja kutuukawo ku bika by'amalagala bw'okozesa kino bw'okozesa kino saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bitegeera. Sihirul marad eddogo ery'obulwadde muntu basobola omuloga naaba nga takyafuuyisa gutonya butonya genda okulaba nga atandise kufuyisiza mu kapiira. Aktharuhum abasinga obungi liba malogo. Tuvulaba nti Qur'an tugyesambye. Allah agamba jalla jalaaluhu wa qala ar-rasul inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Omubaka agenda kutuwaako obujulizi ku kiyama ti abantu ba umma yange Qur'ani bagisenguka. Ensenguka za mirundi 3 oba 4. Hijrul qiraa olusenguko olw'okugisoma nga Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah bwe yabinnyonnyola. Tugisoma twaligisomye nga buli kaseera ku makya n'olweggulo egende tuwaako obujulizi mu maaso ga Allah. Olusenguko olw'okubiri olw'obutagiwuliriza bwe tuba tulina mu mmotoka tugenda ogiwuliriza nga ate tuteekako leediyo nga bwe tugissaako mu leediyo nga tutandika okunyumya ebitanyuma. Olusenguko olw'okusatu olw'okujejjanjabisa mu maka g'abasiraamu temuli rukuya. Majini gamala bakuba ne baga nti aseeka ky'omutuufu andi bonna baafuuka bafere nga kiki ekyamazima abafere bangi mulimu akebera mu bibatu bwati naga nti ng'oyina mangi abo bafere. Eriyo abasaba amagi mubalaba ku TV bw'oba ojja n'eggi temubalaba bangi. Eriyo abalala leeta akatambaala kokwata leeta enkoko leeta enjiibwa ebirimu saddaaka ebyo bonna bafere. Lwaki obujulizi sheekhe yabutuwa kasole otuukayo n'akubuza gwani amannya go ate amannya ga maamawo ng'omanya nti ono y'omu ku abo abajjanjabisa enzijanjaba enkyamu. Obusiraamu buyinza okusigala wano weta genda okulaba leeta obuyinja mu sitenseni makubo yo gaawukanira olondewo obuyinja 3 ng'omanya nti beebo. So okwejjanjabisa Qur'ani lyali badde etteeka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam teyaweebwanga mazzi wabula yasomerangamu al-Fatiha n'alyoka aganywa. Ffe tulina okusomeramu emirundi 7 mu mazzi al-Fatiha oba mu katundu oba mu soda emirundi 7 al-Fatiha kubanga al-Fatiha zimu ku sura Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yagamba nti surati Shifa esura bagiyita ddagala al-Fatiha. Naye tubikola tukwata amazzi oteeka buteesi ku mumwa n'ennywa yennyini si ya busiraamu. Oli ateeka amazzi akacupa ku mumwa n'atuuka n'okukanyiga kutu okajjako nga akasuka eri kaweddemu. Man amarakum bihadha ani yabibagamba? Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam tunywenga obusiraamu. Omusiraamu anywa omulundi gumu bisimillah n'awummuza nassa n'addamu n'anywa ogwokubiri nassa n'addamu n'anywa ogwokusatu nassa yennywa y'obusiraamu. Gye gagenda gatambule slowly nga bulaba amazzi ge batedde ku ccupa y'omuntu tondo litonyanga omutima bwe gukuba. Tukola nga eddagala ligenda bulungi nnyo mu musaayi ne kutukutu n'akacupa n'okanyigawo n'omiranga n'emimiro gizannya buzannyi giti ennywa ya ngamiya si ya busiraamu. Naye Qur'ani obutajejjanjabisa obirabye kati tulwala ebirwadde ebitategeerekeka. Kera ku makyanga senyiga akwambadde ku 8 senyiga n'abula n'okolola ku 9 ekifuba ne kibula empewo n'ekujjira n'ebula
ebyo birwadde bijjanga bwe bidduka biti sheitaani ze ziri mu mibiri sihirul marad ddogo lyaki lya bulwadde tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abitutaasi omusiraamu alina kuba physical fit nga talina wamuluma ekirwadde ekizze ku mubiri kitegeeza kimulipootingira nti omugongo ogwo ogukuluma ti olina biwasitudde either ddamu obisitule fizika egenderere omubiri gutereere oba funa eddagala wejjanjabise peyini eveewo sihirul marad eddogo ery'obulwadde obulwadde obujja ku mibiri gyaffe bagatatan muntu n'omulaba nga olususu lwefumye nkubulire nti eriyo eddogo lyebasindikira omwana ow'obuwala abadde nga luwala luto nga buli amulaba nga mukadde ebyo wali obirabyeko wallahi nga akaddiye omwana akaddiye biki bagenda omujjanjaba ate naddayo nadda mu ffiga ye tomulabangako oyo subhanallah eryo gwolaba era batugambako nti waliwo eddogo lyebasindikira omuwala owabbikira agenda okutuuka ewabba n'amusanga nga mukulu nkola y'abawarabu sunna zaabwe agamba mpasizza bbikira nti ye bw'atuukayo n'asanga nga mukulu amugoberawo oluba okubanga ayingidde bwati ekisaawe n'amanya nti muntu mukulu n'agamba subhanallah mwannimbye era nkutadde okategeddeako kyekireese ebyo ebyokumuta sheitaani yajjewo obwabbikira bwayo ate nkukakasa bwagenda najjanjaba mu rukuya shariya obwabbikira bwe bukomawo eyo ye sheitaani ejja neyingira mu nseke z'abakyala netandika ozizanyiramu periods nezikyuka eyalwala ennaku 3 nayingira 5 nayingira 7 sihirul marad abalala agenda okulaba nga afunayo otusaayi tutono nnyo abalala genda okulanga ebyolubuto tebiriiyo ekwata sipamu zizino neziryawo nezanyisa amagi genda okukakkana ngera olubuto terufunyise wetagisawo obujjanjabyawo okulaba mukyala agenda okutuuka mu ddwaliro nga bamugamba abasawo nti amagi ogayina ate namangi naye getaaga okuwa eddagala gasembere ani yabigamba ebyo bakadde baffe nga tebagasembezanga mwe mwagala okuleeta sayansi asembeza amagi ebyo nammwe abakyala bakyabibalimba ku mulembe guno ne bakuwa ebikerenda n'omirambu bisembeza amagi abalala babakuba n'ebiiso sheitaani yebazanyirako walillahi alhamdu ojja kwesiŋŋana nga n'abaami omusiŋŋana nga naye ali awo waliwo topiki egenda okuddako bagiyita sihirul akimi eddogo ly'obugumba mu baami ne mu bakyala insha allah era nga awo wenyini olaba tuli related ku point osiŋŋaana nga mulimu abakyala abadde ayonsa omwana amabeere agayina ne buwungera nga amabeere gabuze bagaloze waliwo topiki gye tujja okuleeta eya ayinu nayo tuke nayo ojja giraba ayinu kyeki ekwata etya tugijjanjaba tutya ne mbaamu allahu akbar eddogo erijja nga lyo lijjawo apatite bafumba babiri allahu akbar ono olusembera wali munengo n'asitukawo okumusika kiki ndeka nina ebizibu byange bizibu ki tojja bimanya waliwo olaba ku munne bw'ati kyala ayinza okubeera awaka nga talina buzibu musanyufu bo oluyingira n'afuna essunguyira sihirul marad ayingidde funa obusungu bamutolera salaamu asiya busiya munyiivu biki sihirul marad era mulimu baganda baffe nga baami namuyinako mu 9 nga ye oludda awaka kuba mukyala we kantu katono bwe kati galamira jalinyanga bulinya ku tailos nawulira obutakataka naga sente ze nabalekedde okugula sabboni n'amazzi mulyandye sooka ogalamire mugo gwange wagutadde waleeta namukubamu wakiri 3 naye omukyala tugenda okulaba nga embeera etabuse ne mugaba wategedde tufune amazzi ogaleete naleeta amazzi ge yali amaze okufumba netuteekamu ayati za rukuya ne mugaba agenda ogatabuze juice anti obutunda abunywa nti weesirikire olwatuukanga nga amuwaka juice sheitaani negenda esaanuuka neva ku mubiri mukyala teyaddayo kukubwa n'olwaleero lwakuba namusaba enkoko yange tagimpanga mpaka olwaleero saba Allah amusaasire bw'oba olabika vidiyo kano nzijukidde sijja kumenya mannya n'ekifo era juzi bampita alhamdulillah nga laavu y'amaanyi baali bafumbiza omwana w'obuwala Allah abateeremu baraka naye ebyo byonna ntuukayo lwaki nti omusajja ayinza okuva from nowhere n'akuba mukyala we sihirul marad bangi
ava wali mukyala we agenda okudda nga reaction ndala tebakyakwatagana. Sihirul marad, oyinza okulaba ng'omwana muwala bamwogereza bagenda muwasa ku lunaku lwennyini olw'embaga etuuse naga nze sikyabyagala. Obadde ki? Omusajja ajja nti saagala mumuyimirize emikolo nga gyengedde nti sikyayagala. Obadde ki mwana waffe? Siina. Oyo mumwanguyiranga mangu ne muwa ku mazzi ga lukuya ne mumutwala ku lukuya najjanjabwa biawunihi tabaraka wa taala. Endwadde zigwira abaana baffe, naddala sihirul marad agwira abayizi. Muyizi ajja n'akola bulungi zino test papers eza monthly, bw'atuuka ku end of year pepe muyise okuva mu kirasi okudda mu kirasi, shitana we mutayiminga sihirul marad nga takyabiraba n'akola biri kyennyume genda okukakana nga biganye. Bangi batuuka ku lubaawo n'alaba nga alaba ekifu, alaba ekifu, yazze kusoma alaba kifu takyabitegeera. Sihirul marad akwata ku baana baffe abayizi, najja akwata ku basomesa, somesa n'abakagoggo nga bakimurogamu. Kiki? akuba abaana bave mu masomero bagende. N'akataliimu gwayo mbooko 10 mbooko 4 twamuyinaawo ku Mahamudu Afande, Allahu akbar, ng'omusajja akuba abaana nga batuuka n'okuyita mu bikomera ne badduka. N'ogenda okumubuuza nga musajja mukkakkamu wakisa talina buzibu, ne bwe yatuukanga mu kirasi nga kimulinnya bulinyi bwakuba embooko n'akaggo ne kaggwera ku muntu. Kati ebyo ebifaanana bwe bitu sihirul marad, endwadde ezigwira abantu mu system. Mwebereremu okulaba nti obeera mu butonde bwo bwa bulijjo, physically fit. Mulaba waliwo ekikyuseemu, webereremu, luku yakubere ku dduuka, nywako. Sihirul marad mungi akwatagana n'emibiri gyaffe mu system. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubimanya ate n'okubivuunuka. Munno badde oyogera naye bulungi, kivuddemu atandise kukusooza, yalita kuvuma atandise luga nti no ng'abadde bw'ati. Noonyereza lwaki bizze, jagenda okulaba nga waliwo alina akatunda ke yamuwa abakyankalanye, nokulaba nga waliwo alina akamere ke yamuwa n'ateekamu ebintu ebimupangula buli lwatuuka waali. Eddogo balaamiriza liraamirize. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alitutaase. Bw'atyo omubaka bwe yalogebwa sihirul marad n'asigala ewa Aisha ng'alooza ebisanja byabitambudde abimazeeyo. Era ojja kusiŋŋaana nti bannyinaffe bangi abaami babalese mu mayumba. Oluwasa ono bapaba, ono n'akola sihiri. Mwami asombayo ebintu byempolampola, saati, ngatto, mpale, genda okulaba nga anobye kyala amulese mu maka. Mikwano gyange bangi bakyali mu kiiti eno naye mbasabirako eri Allah abataasi. Amannya bwe ngaatulo oyinza okutya. Muvubuka wa kiwago naye yagenda n'aba nti avudde ku muwala omuto n'agenda wasa omukyalo omukulu. Mukyalo omukulu n'aga nti kati nkulina. Yasombangayo mpola essaati, empale. Mukyala agenda okulaba engoye ziweddewo ne bwanda paati n'abuleeta n'abusomba. Agenda okulaba ennyumba bagimuleseemu, nnyumba ya bbeeyi. Kazi watu naye n'agivaamu anoonya akayumba akajja mu ssente ze. Malogo, baana balenzi mwe muliko amalogo. Osenguka otya mu maka g'omukyala tomuwadde ettalaka, tomubudde lwaki ogenze, engoye zisomba lwaki, waliwo ekitateesebwako, gwe tokkaanya na banno, gw'olufunamu akantu nti kanze kannobe. Bakyala be baanobanga, nolaba omusajja anoba ku kyasa kino n'aleka omukyala mu maka, liba ddogo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala alitutaase. Mwebereremu okulaba ku bintu byenkonyeeko, nga mu butuufu system ekola etya etereera. Otherwise we tugenda wazibu omuntu okubeera nga yawoza mbeera yange nze buli lwentuuka ku dduuka nnina kwebaka, ojja genda okwekanga ng'efuuse system ey'olukonvuba. Tujja kudda insha Allah, tusaba Allah atuwe obuwangaazi n'obulamu ku ndwadde gye bayita al-ayinu. Ayinu tugiyingizeemu ne sihirul hakim, eddogo ery'obugumba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abawo obulamu obulungi, abalaba ku maliya kimugambe nti yeebereremu, obusiraamu abwesonyiwe. Abasiraamu bawanise emikono bamuloopye eri yamutonda kuba banafu. Va ku ddiini busiraamu okubeera nti bwobeera mu komedizo byoyisaawo okulaba nti osanyusa abantu, n'ojerega obusiraamu, n'ojerega abasiraamu mbu simanyi tebasobola kubanga abakyala babe bakola enviiri. Gwe maliya ki? Omanyi abasiraamu bakwata $3 million ne bagenda e Makka, tebasaba balance,
bw'osinikirako amannyo weebereremu. Isiraamu bagenda kuwanika emikono enkyalwa jjuma, bw'onoosigala kyekimu weebuuze balaba ekkubo gye yalaga. Yajerega Qur'ani n'agirinnyamu, gye yali alaga teyatuuka. Sheikh Muzata yakugambako Allahumma ighfir lahu warhamhu, ne weetonda ate kati wabizzeemu otambula ku social media maliya kiva ku busiraamu. Bono bo bulemeddeko tusaba Allah kutukwatireko olukwata kuba kuyinako obuyinza. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tujjewo ekibuuzo kino. Waliwo muganda waffe bamuyita Nantume Fatuma. Nantume Fatuma agamba nti ssenyiga amulemeddeko. Nantume Fatuma. Endwadde yonna erina omubiri gwekutte biawunihi tabaraka wataala eba n'eddagala. Eri hadithi likulli daai dawa, buli ndwadde eba n'eddagala. Alimahu man alimahu, nze waalize wano omutwe ogwalemera ku muntu gwalubeerera gwalema okujjanjaba bidibihi tabaraka wataala. Nawe ssenyiga bweganda simanyi watuzira kuvaako, nina obujulizi ewa Allah subhanahu wataala kujja kuwona. Singa endwadde ye nesinkana n'eddagala lyaffe biidinillah, Allah kiyagera bandi bazze n'ebirwadde ebifaanana bityo Allah n'abawonya. Jangu inshallah kijja kubanga kijambako tulabanga kusiima kukitiibwa Allah 07 Seka tumalize na kino. Ono muna bamuyita Nkonge Fauzi. Abuuza nti Zamzam tumusomeramu lukuya. Zamzam